Okay, banaye abatulaba tuli wano tuli ku surprise ekituufu nange sinategeera kigenda maaso naye tuli wano tuli wano abatulaba tuli ow'omwami amanyikiddwa nga Timothy Senyojo naye ekigenda maaso kya surprise so byonna mugenda kubanga mubiwulira naye nga mbaniriza nnyo abatulaba mwenna ndina omukulu Sabavulu yakwasaganyiza ensonga ya surprise. Omukulu ono amuzze muwulira nga njogera ku cashin. Omukulu ono Mr. Timothy Senyojo atwala cashin. Kati ate surprising madam. Era yu cashin yemu. Naye madam yenga wamuwulira agamba tabitegeera. Tamanyi kigenda maaso. Kanzijeko mask tugenda bulungi mu kintu. Mr. Timothy gambo. Ndi bulungi se. Embeera se. We waletegeka kintu. Mpola. Naye badde surprise nangu surprise nze kuba badde Obadde toyogera. Andi waliza kuyisawo mawulire. Obadde n'omukulu yennyini. Kigenda mu maaso. Ate nga abaana bamutegekedde ekintu. Wavudde kukola surprise. Mama waffe oyo atulabidde bulungi. Fenna abaana nze ab'emikwano family friend. So live. Nange nja musiima nno. Yes sir. Otali waawo. Yes sir. Nzijange bintwala. Weewaawo. Akola ebirungi asiima. Yes. So twagaye katukoye surprise kano. Ate surprise eyimiridde ku ki? Surprise mbya musiima nakikubanga kakati. Tutegesewo service. Tulina buli kimu ekiri arrangement eri mu nju tugenda funa service. Sababira babasuubira bingi. Nnyo n'amaanyi. Kale abatulaba ku Happy King ono Mr. Timothy kakati gwe tugenda surprisinga halazeewa ajje tumubuuzeeko jangu naawe ate dduse buddusi banaye gwe basurprise nze byamusobedde dda naye tugenda yingira munda nze Happy King Uganda tovaako wano tuli nga bwe mbategeezezza nzize nga njogera ku cashin nga mwena temunalabako ku kashi kyemanyi abasinga mugimanyi so tuli wano ebisigadde mugenda kubeera nga mbiraba tovaako kale abatulaba ndowooza kati mundaba olwo twayingidde dde omukolo surprise omukyala gwe tugenda okusurprisinga yono gwolengera era nemabega obugambo ndowooza mubulaba nembasi bwebasomedde nze Happy King Uganda katuyingire munda tulabe ekigenda maaso yangu tumubuuzeeko bannaye kale katugende mpolampola katugende mpolampola okay naye yeguba surprise nze ng'emisinde gyadduka tunamukwasa nange ondaba yonna okay kale abatulaba wano wagenda okubeera nga watambulira omukolo gwonna naye nga we nabategeezezza omukolo guno gwa Thanksgiving omukyalo ni gwolaba nyambadde gwe tugenda okubeera nno nga tutambuza omukolo gwe wabula ali surprise zitabitegeera tugezezaako okwogera naye adduka misinde naye tujja malira tumukwase atujja kwebaza omukulu Mr. Timothy Senyojo yasobodde okuyimirira mu mukolo guno wamu n'abaana be okubeera nga beebaza omukyalo ono olw'ebirungi nnyo olw'ebirungi byakoze omukyalo ono bambi nalina omutima omulungi ayamba abantu ba family friend aba family bennyini atereddewo abantu bangi so omwami yalowoozezaamu n'agamba tuyinza kumwebaza tutya bw'atyo nno nankubira essimu mbadde ngezaako okumufuna okutuuka wano tusobole okubeera nga tubanyonyola surprise nga wegenda okukola ki okubeera nga etambula naye nga ali naye so nga talina ngeri gyayinza kukola ki kutukwasaganya kale nga wogenda okulaba wa kamera ng'ayingira kyekino ekifo mwe tugenda okubeera nga tutambuliza emikolo gyaffe gino naye nga tugenda kusooka n'emmisa nga bw'ogenda okubeera nga ogiraba enteekateeka zabadde nungi nnyo nga bw'oziraba so tovaako ate tusobole okubeera nga tutambuza ebiddako nga mugenda okubiraba nze Happy King Uganda ndina ebbaka ku kamera ngaali nange koli okay abatulaba ndowooza mubalengera omukwano kyegubakola naye tategeera kigenda mu maaso naye mmaze ne mukwatiriza obwedda mumulaba bwe mugoba n'ayitamu eri neyegalirayo ate nadde eno naye tuli naye mama waffe omukyalo ono nga mbategeezezza nze saakaba famire eno
tetunaweza na mwaka nga tumitinze naye bantu benasanga nga bantu beeyisa bulungi. Omwami waaba ali taiti ng'akwasa omukyala, omukyala waaba ali taiti ng'akwasa omwami. Kwegamba ate bantu omuntu ayagala abantu omulaba nga ayangwa mangu okwesiga omuntu. Simanyi oba tebabafera kubanga mwayanga okwatagana nange ate ne tubeera nga mbebaza okusookera ddala okubanga mwangata ku famire ya Kashin. Era abatulaba Kashin gye mbadde nanga be bano. Buli omu abeera n'ababe bali mu balaba balina abaabwe nange be bana abange. Mami ogamba oti? Nze ndi bulungi nnyo. Ndi bulungi nnyo. Owulira otya? Soko mbulire owulira. Simanyi. Owunze. Kakati omukulu ono kansoke mubuuze ng'owulira. Kakati olwabadde oli nakubira ndi mubizibu yange birala nnyo. Olwoga nange wakubidde nengamba wambuuziza nti Abi oli bulungi konze omukulu kambuuziza oli bulungi alayika ensonga ayagala kuzitereeza nongamba naye ninayo ka surprise konze era wangambe ka surprise netegeera wabadde awo nabadde awo mami yakukoze kakyaka mami bingi byatukolera mami bingi byatukolera ekyamazima okusalawo okola ekintu kino nakikoze kuva ku ntobo y'omutima gwange ne famire yange okutwaliza awamu kubanga ebintu byonna ffe tuli bazadde ate tubadde mu mbeera ez'enjawulo so mulimu ebintu by'okuwa mu torch n'otunwamu n'ogamba kusinziira ku mbeera bweti no nenga mami waffe katumwebaze. So this is a Thanksgiving. Exact. Tumwebaze olw'ebintu byatukolera as a family. Olwa buli omu ali surprise. Buli omu ali surprise osanga ekigenda maaso. Ng'ayingirawo. Nga twagala bakwata simu. So bino bituliko kati mami. Bino byonna bibyo tukwebaza olw'okutulabirira. Ye main topic. Mami, we bali tulabirira. Simye. Nganesi. Kakati like ebigambo toyina. Nesoko obuze kuba tulaba. Babuze. Abatulaba. Ndi online. Tulaba. Abatulaba. Muli mutya. Mukama yebazibwe. I'm short of words. All I know is that I'm very happy. I'm very grateful. I never expected this. Thanking someone. Hey, my husband. Wageze ku mulimu. A million, Wageze ku mulimu lero. Mbadde nva ku mulimu. Omwami n'angamba. Asose kungamba twanguweko kuba tubaddeko n'ebintu byetumaliriza nangamba tumalirizeeko tugendeko mu sawuna. Nengamba okay. I was very tired sincerely. It was a very hectic week. So nengamba okay. Nenyangu yane tugenda muki musawuna. Ngenza okulaba nga afuna akasimu nga tunatera okutuuka ku sawuna ngagamba nti brother nze nabadde manyi osaaga otuleetedde okusaba ewaka. Of course wekuba kusaba tuwadde tosagamba sawuna ate biki so emmotoka ekyuse bukyusi tuddeeka tusabe olunno ngalange ndi mukonzija asibe twanekanye dda tukwambadde ffenna simanyi banange olidde otya enduulu bwogirabirwa ogambe ki ekigenda maaso sisanyuse sikoze ekiwala mbadde ndi neewuunya nsitegeera ndaba bintu ono kiki ekigenda maaso yabadde I don't know, but what I know is that I'm very happy and I'm very grateful. Whoever is here, I'm very grateful. I'm very happy. May God bless you for me, and especially my husband. May God bless you for me. May God richly bless you. Hey! This is too much. Oh, hey! Then tukyali ffenna kale abatulaba yoyo nno omugole w'olunaku n'omwami we
ndine baka ku kamera abo nno be ba sponsor baffe aba show yaffe eno ya Happy King Uganda. So lwaleero tusobodde okubeera nga mubalabako bulijjo mboogerako bwogezi nenkulagira gye basangibwa naye olwaleero ate kyamukisa mulungi nti tubalabyeko katukwate emisa nga bwegenda okubeera nga etambula tovaako. The Lord be with you. Oh, come so kwebaza Katonda olw'ebintu eby'enjawulo byatukolera, ekirabo eky'obulamu, ekirabo eky'obufumbo obutukuvu obuli mu maka gano, ettabiro terinkola bulungi, kirabo ekyalinyafe omubwati nga tulina mu maka gano, mpazi nga waliyo omulala gwe tutamanyi, naye nze mmanyi omubwati. Kenya alinayo omulala gwamanyi, Kenya yali best man, naye gwe tulina omubwati. Twagala okusooka okwenenya ensobi zaffe Mukama tusaasire, tutuweereze essaala Mukama naye agisembe.
ntandira katonda omusaba buli kantu namwe baganda bange nyomunyinyo mukulowooza mukwogera mukukola mukutakola munsinze nzingidde ddala kyenganyegayomayomututembere n'emirembe gyonna abamalayika bonna abatuukirivu namwe baganda bange okunsabiriza Mukama katonda omusaba buli kantu atukwatwa ekisa sonyo ensobi zaffe atatusemba mu butaggwaawo. amiina. Twegayidde ffe baweereza abo twabeera balamulijjo mwene mubiri tukusabira mali obutuukirivu olw'ennaku ez'omunsi muno twemukwesa nyo eritaggwaawo ekikusaba tutama Yesu Kristo Mukama waffe. Abasekimu mu Kristo Yesu tuno twenyikizidde n'okwekulaakulanya. tugenda okuwuliriza essomo erisooka. Ani alimponya omubiri ogutta? Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Romans chapter 7 verse 18 up to 25. Gamba bweti. Abooluganda, manyi nga munze kwe kugamba nti mu b'omuntu bwange temuli kirungi, kubanga okuwulira mpulira nga njagala okukola ekirungi, naye ag'okukituukiriza sigalaba. Anti ekirungi kye njagala ekyo si kyenkola, naye ekibi kye saagala ekyo kyenkola. Oba kye saagala ekyo kyenkola, ekyo gamba nti leero si nze nkikola, wabula ekibi ekisula mu nze, nze bwe njagala okukola obulungi, ng'ate etteeka ndisanga, kubanga ekibi kindi awo. Munda muli etteeka lya Katonda ndisiimira ddala, ndabira awo ate waliwo etteeka eddala lyempulira mu mubiri gwange, nga lirwanyisa etteeka eriri mu mwoyo gwange.
ne linsibira ddala ku tteeka ery'okwonoona eriri mu mubiri gwange. Owa ndabye nze ani alimponya omubiri ogutta ogw'olumbe luti. Neema ya Katonda ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe, bwe kityo ku lwange mu mutima ntwalibwa etteeka lya Katonda, naye obw'omuntu bwo butwalibwa tteeka lya kibi. Ebyo Mukama yabyogera. Tugenda okwebulira n'oluyimba olw'okwebulira. Nayekyokka singa mudda wamu ne mulagaana nga temunnagenda wamulamuze. Omulamuzi akuwa omusirikale bakutwale mukomera, omutwe olivaamu okutuusa lw'olimala okusasula nandibadde ennusu emu. Kino ky'ekigambo ky'Omukama. Ekigambo ky'Omukama okisomye kikozesa amaaso kubanga obulokozi bwaffe bwe bulamu. Senyojo abawuliza by'oyogera ne balitusanga bw'oyagala. Senyojo abawuliza by'oyogera
omuka mulungi era zembeera ziweewaawo. Tugenda okwebulira mu kitabo kya Siraki omutwe gwe-3 olunyi lwa 17 obwetowaze. Mwana wange byonna bikole mu bukakkamu, olwo ogenda kwagalibwa okusinga omuntu omugabi. Gy'okoma ekitiibwa gy'oba okomya n'obwetowaze, olwo olisanga ekisa mu maaso ga Katonda, kubanga obuyinza bwa Katonda bunene. Abeetowaze bamussaamu ekitiibwa. Tonoonyanga bikusukiridde n'ebikuyitiridde amaanyi. Tobyefumitirizanga, wabula weewulire ku ebyo ebikulagiddwa. Ebikukwekeddwa tobyetaaga. Teweeyingizanga mu biyitiridde ku by'olina okukola, kubanga ebikusukiridde okutegeera kw'omuntu byakulagibwa dda. Okuteebereza kw'ebyo kyubisizza bangi, n'endowooza enkyamu ereetedde ennamula yaabwe okuwunjuka. Kigambo wa Katonda. Tutule ku katono. Ekisa kya Katonda gwewe watonda omuntu edda wawakala bombi gwewe watonda omuntu edda wabakola bombi.
Amina Oluganda. Tuli basanyufu okubeera akawungeezi wano bate tuli basanyufu. Sinogamba omuntu ne feesi enkambwe noga nsanyusa okulaba afuna ki? Wangi? Nsanyusa okulaba eyo. Abira ddala omuntu apretendinga. Ate omuntu singa akola kasimayiro naga wantama nenga asimayirinze. Abakola ati abasaba abeera asaaga. Twagala okwebaza Katonda atukuŋŋaanyiza wano akawungeezi ka leero akategekeddwa abannaffe abamu nga tebakamanyiiko tikakubeera. Wano nange ndi wa mukisa oba oli awo yandeyogesa n'ettimu eyo Mukama ng'amuyitiramu nange embeewo. Oluka surprise birthday kenaliko mu lockdown eruweera eyo omukyala olw'essanyu eringi n'azirika. Kagamba baali bematuga omukyala nebabitegekera enandere mu kibira mayiro 7 okuva ku main road nebaita mikwano gye kyonna bakola nabo. Kakati mukwano yamugamba nga 7 njagala opeekereko neno olunaku ge mazaalibwa gange totera okubaako neki kati ojagala tulere ekyemisana tukomewo wano ekyeggulo. Kumbe ebyekyemisana byebibyo bye bamutegekedde nebbaawe nga tamanyi. Bagenda okulaba batuuka bagamba atuube mu takisi tulinnye eno. Bwebadda ku kkubo batube bagenda okulaba emmoloka ebaddemu mu kkubo naye zigenze ziwera efuuse konvoyi ekola ki? Egenda. Babatera okutuuka bagenda okulira ali mugole naye ng'ennyambala gy'ayambadde era eno ey'ekyalo ffe gye tubeeramu ngeno eyaffe nga ngenda wa mukwano gwa. Kumbe bamuteekedde n'eri ebyokwambala byonna gye. Kati abantu ebadda mu kava ate namwe mwagala olugambo olaba musirise. Mwagala okumanya ebyagenda mu maaso. Bweba omugole muloka y'omugole bwe yatuuka mu makkati ne bamuggulira n'avaamu nemba surprise. Kati waliwo yali atuniza olupiira lw'amazzi nga luli eri waggulu bwe ruti. Aba akyuka bw'ati nga mazzi agenda okudda eno nga mazzi agenda okutuuka eri nga mazzi. Amazzi bwe gaggwa banne ne balyoka bavaayo mu nsikosiko mu mayumba bagamba happy birthday to you. Bagenda okulaba naawe n'agweri batumanyi essanyu. Batumanyi essanyu. Kumbe muntu atabuse. Okakana mu ddwaliro twatuba kusoma misa ku ssaawa 4 twasoma ssaawa 8. Kirungi bishopu yalina gyalaga naye yalinda nadda engulu naye yajja nga ali wiiki mukyala agatuuka kukanga nga mukulu gwa ddala kolwava mu ddwaliro bagenda bamwambaza kadaali omwami ye nga yanekedde endaku olukwe yalulimu nabatubuza wali bishopu n'agamba nze sidda mu bya surprise birthday temuddamu kumpiita. Sekulaba ng'omuntu akola ki? Kumusajja nange yakinkola yantwalira mu ovulo kumusajja makanika ngamba ku mulimu yantwalira ku ovulo ngenda otuuka eri abanange bonagye era kyova olaba kasampulidde obugombe nenkwata akatebe nengenda mu kiyungu tuule eyo emiranga njiwulirira eyo bakuba omukulu yabadde mukumu oba abadde akisuubira wategeddeko olugambo gange.
awo nno byonna tubyebaliza Omukama ate ne tukwebaza okubeera maama omulungi naye njogerako n'ettiimu ngenda kwebaza maama w'ewaka tebitera kusaalika namukwano gwange Kitole ngenda kubeerayo n'enkya balina bye bamukolakola mukyala yamulunga tetwakatira oluvannyuma nti yamulunga naye ganaffe twakirabanga otuba tulina we tuli yamukubira akasimu bansonyiwe bakuba ne boosi we tamutya naye atamutya kati kwisitasize osangako omukyala obukozi kirungi kw'abafumbo naye nga twebuuza nze ndi muyimbi tugenda mukola practice aba yakatula eddakiika 5 esimu nevuga katono mpulire ekyagamba agenda banjagala ewaka banjagala ewa lwerumu negenda ewaka nga tansuubira omukyala mmanyi naye nga tansuubira nti najja negenda lya mukofiira bwange nenkateekako nenzira we nalindi ennyaniire z'omukyala wewaka gye yaniriza omwami oba Katonda nafuga munne twali tuvaayo namugamba emmoloka togitwala nina gye ndaga naye ng'enkuba etonnya ono agenda omukolo giba nina gye ndaga sanga tunafuna ekijaketi n'akaveera ku mutwe n'alinya booda n'agenda emmoloka n'akola ki kati nengamba oba ani afuga munne kati munnaye nga bw'omanyi era waliwo akantu ke naweereza Timo nono nakamulaga empeta keni nti omusajja wagattibwa amaaso gaba tegazibye kasigala ga kimu n'omukazi kati omusajja bwe yalabye waka nga tewali ssanyu natandika okusula ku mulimu oyava mu kusula ku mulimu navaayo ate muzira kiseeya ki ate muzira kisa n'atunuza eriisa eryekisa n'atengula omusajja ate omusajja n'afuna kwegamba okukakkanira ewantu ewa ate omukazi n'amanya ate omukazi naye ategedde atya omusajja yali openajja nanga brother nasobya ABCDE n'ebintu bitabuse kunze yategedde atya nange simanyi tugenda ewaka tutuka ku ssaawa zaali zakawungeezi twine sakaramento etukuvu twamatandika mulimu amaanyi nga tutandisa wano mulimu amaanyi bwe twatandika amaanyi n'amaanyi ne galabika mukyala embeera nemulyawo faya bwe mulyawo abaana batandika okukaaba dira ogazi bulungi ate abaana bangi ewaka abaana batandika okukaaba mama w'omukyala naye faya nemulyawo ngira okulaba n'omusajja naye akaaba nsigadde woogu ninga baasi kati nenkwata ku luggi nga mpulira luggale senga omukyala oli ajja nansembera eno mpitawa nenguma nebaga tuyimbe nnyo mulimu amaanyi olulimi lw'omukyala ne lusituka bwe tuli lukola bwe luti ng'akasoto nga baasi nenzibiriza amaaso mulimu amaanyi akati oluvannyuma embeera negenda ng'ekakkana embeera bwekakkana omukyala amaanyi negamuggwamu kati nga mpulira siteredde muli bano ebatulula ne tuddamu mulimu amaanyi kyala netandika okwogera ebigambo ebimu kati nga ebimu sijja bisobola nenkubya faatha obukalango falanga bwena omusaala bakoze nanga tutandika okusaba gumuteekeko kati yalina amaanyi kati nagumuteekako bwenti nagukwatiramu nakwatiramu engalo zange kati kuliko empeta naginyigiramu kati nga mpulira obulumi naye saagala kulaga nti numizibwa
kati nga byonga kanaje onjocha nenguma kati abali bande bangoza tuli mu kusaba mulimu amaji ngange ngizi empeta bakola ki ebanyika kama na nyamba ni mwepumbu ingalolezi jewe neziteka mu sawa bwenzi zigira ziwewera ninga kindi konze ite nazijjako wataddangu asokangira aleka kakati n'omwami yalaba embeera anti okugenda mu kisenge okusulayo kakati tunanaga tukola appointment tugenda ebukalangu abali bagenzeko ebukalangu mumanyiiyo okay olwayambuse emmotoka bwetuti tuvudde bukola sitwa kazi nada temulina gye muntwala nakwata emmotoka yakwata kino ekintu omusajja avuga watuula okay nakwata awo bwati naye bwe yakwata awo bwati emmotoka yagana okutambula nga kuddewo bwati kati nkwira musomesa amita musomesa Kawonge nagamba ndi wano najja ku kkubo era naye okubeera nga weegayirira yagamba emmere ya sitaani tugisazaamu mukazi akaaba amazige emmotoka neyambuka waggulu mukazi olwava bwati mumanyi ebukalanga bali bagenzeeyo faya nemulya okuva ku musalaba nagenda ng'agira bwati nga yetooloola kugamba omukyala yafuna eddagala n'alireeta ewaka alireeta ewaka lwaki omwami amwagale ye yekka okay kati nze ofuna nti okusoomoozebwa bwe nnyingira mu famire eyo njagala okuyamba omwami nanga kino kisenge kyo obuzo kati nafuka wawaka kisenge kyange namalamu ennaku 2 nga tebamanyi nti mwendi twali omulungi osobola n'okumalamu wiiki kasi tubadde ebyokulyayo muntu ennaku 2 nga tebamanyi nkyala ndowooza mama we yeyajja enakuwa wabikozesa erimu nabikozesa bulabula tebakimanyi nti mpulira mu ddinisa byonna bimuwe si mwana wa nnyoko omulabye bukulu tulina okubeera ewaka tulina okubeera obulungi kati onowulira sentiment eyo naye nina byendi mu kusoma ekisubi kati nina byendi mu kusoma kusibu tuteeka wansi nenkola bwendi nga ngenda okulaba nga abantu abali ewaka bonna kumpi saidi ya mukazi bonna basinga kati omusajja alina obuvunanyizibwa kakulabirira balamu be bangi ewaka tulina okubeera obulungi si mwana wanyoko byonna bimu omulabye bukulu koze kati nagere batudde mu ddiiro bonna batudde mu ddiiro nemandulawo oluggi nenfulumaawo brother mwana yekubuuza brother ina kyali akugambye ekikwatagana kuki talina buli bwe twakuŋŋaananga okusoma sande nga tusomerawo ekawungeezi awala ebigambo byenjogera kanokuliramu tandika okwegiragira bwati nenfuna ekifaananyi kya divine mass nenkiteeka mu kasonda nakyo ne balina ebintu bye bakiteekamu kati onabula ebigambo nebagaa sitaani aswaza nebwokola ki bikole naye akati kagenda kutuuka sitaani akulekerera oswale tonengera ebigambo ebyo butwamaliza omusajja najja gyensula nanga bwobeerawo beera n'emirembe naye bwovaawo bwoti era buli weekend nfuba okulaba nga nfuna lunaku nengendayo kuba leero jja omukazi kaali katono era
tudamulabirira nnyo kugejjako okusinga wano nga yakutuddeko nga munene ojabula akutaasa omukazi yagejja kalitono naye yagejja kati munene akasajja saakasajja kale omusajja agendako naye kwegamba bwakuyimiza life story ye nga lwaki erimu yalikiriza ewaka famire ennene n'embeera nga si nnungi kweyangamba ayinza okuvugana nakuteeka wansi nakunyigira awo tokaabe baana kuwulira okay nakunyigira lwaki ongattika lwaki wangatte naye namwetondera naye nga sijja kuddamu nembone awo nno twagala okwebaza zina embeera za ttimu za njawulo ate abantu nga bali busitaani ne wajjawo biraga kugamba okupretendinga okay omukazi apretendinga tava mu sampule buli kimu akirina naye is a pretender alina amaanyi ge yali akola ki so nabaganda sitaani mumweyambise naye agera tuuka abaanike bw'ati kuba akubikkirira bw'ati omala okukozesa kyoyagala n'akwanika okay kuba olumu omukyala nyini we yaŋŋambira ngambira ku mukwano gwo olumu basaagala jeje gyembandaga okay naye ye yamulokinga tubeeba katona olumu ayo abaga agenda ku mikwano gye waliyo ki njakuwerekera ejja kusaba buli ejja kuwerekera kugamba bamulokinga babeere ba ono twagala okwebaza mwannyinaffe maama ewaka abeera maama nga taata wabeera nga taata mujukira father yagamba nti taata tabata kugamba omukwano gwolaga abantu bano tebutolaba bintu babikoze maama omulungi abakyakulabirako ewaka singa Joan sigwe Joan Jane Joan singa tabadde kyakulabirako kirungi ababeera wano mwana we temutunula nga bimutunula wali waka woogenda ng'olaba buli kimu bwekiri bapretendinga ne baliriza abagenyi nali musanyufu sina mbeera gye nali mpuliddeko wano nti oba embeera etali ya Bwakatonda ali naawe Oluganda olwo nagenda ku Sande okutugolanikirawo okunnuma naye mu covid najja wano oba nalina ne covid naye nayingira mu gate nepulira nga akendedde covid netubeera wano twali wano netwekolako emikolo kazi yali anniversary ebifaananyi bitafuluma twekolako emikolo oluvannyuma nenzirayo okay ate mu ngeri enjawulo njagala okwebaza omukadde atuzaalira Timo wano ndowooza olaba bino bwebiti abali wano bonna bamanyi muzeeyi bonna abaana bange bazzukulu noono mumanyi ate ono mumyofu ate yali mulujja ate brother Jude ate ye simanyi bwe nyinza kumwogerera nze mbadde mmanyi wanikafeero yekka naye tugamba olaba bino olaga ekifaananyi Timo kyalina eri abantu omuntu nga tali muntu w'abantu alabika si we guli
ate omuntu nga teyakuzibwa bulungi aswaza singa tiwadde n'ekifaananyi kibi singa siri wano singa tiwabadde alina ekifaananyi kibi eno ensi singa teriiwo kubanga ssebo omuntu tagumiikirizika okay naye kakati olw'okubanga timanyi ekifaananyi kirungi nze tukwebaza okugunjula ati nawe nenkwebaza okubeererawo wano mu mbeera zonna timo nakamulabira ebbanga ttono naye tuli bwetu tiyinza olowooza oba ki bw'alaba nsirise nnyo ng'awuliriza ka audio siri muntu nnyo waabe audio bino sibyagalira ddala ogenda okulaba ayisizaawo aka brother oli oti eyo ng'osirise weeyagala teweetuganga wendi mutewetuganga wendi kugamba bambi muntu w'abantu ano nze ngenda kubasabira kimone kiwani bonna tumaliriza okusooka nja kulaba asinga okwagala munne timone joani okay timone lina nnyo okutameka tuzimanyi nyina timone nnyo okutameka Erya Timothy lirinnya. Erya Timothy lirinnya. Timothy oyongerako. Erya jo alina nnyo okutameka. Lina nnya. Nyumba kyesembayo. Agambye erya Timothy nyumba kyesembayo. Nakukwate ng'oyogera. Tujja kulaba asinga okwagala munne. Awo twesabire. Amasomo ge tuwulidde bali bawandiikira Abalooma. Abalooma b'ennaku zino be baffe. Mu wiki eno Pawulo ajja atuluŋŋamya nga awandiikira Abalooma. Abalooma ennyambala yaabwe yali yeesitaza n'ebikolwa byabwe nga biva ku mulamwa n'abawandiikira. Emibiri gyaffe tugiwe Katonda agikozese eby'ekitiibwa. Amina abooluganda. Omugamba muliraanwa omubiri gwe Katonda agukozese eby'ekitiibwa. Wali bannaffe emibiri gyabwe nga bagikozesa nga bizinesi. Awo nno ffe Mukama atuyambe emibiri gyaffe ogikozesezza otya ku mubiri gwo paati eri active ennyo. Paati ki ekyo sikimanyi kuba kyemanyidde. Paati ki ku mubiri gwo? Paati ki oba mumwa oba kigere omubiri gwonna guli active. Paati kyesinga okukola okuni mumiro kaseera abaamira nyindo okulya gambye nti nyindo. Okay? Tata Timo siwulira kubuuza ku mubiri gwo paati kyesinga okubeera active? Buli emu. Okay? Mubeeramu bannaffe kugamba tweza kungamba nti buli kimu kiri active omulundi gumu. Wabeerawo obudde obw'okwebaka kitundu ky'ekyomubiri ekiba kikola nga weebaze. Nyindo naki? Amawuggwe. Okay? Awo nno twesabire. Ayisabire abafumbo. Abafumbo abasula ababiri bannaye si kyangu. Nze Mukama nsaasire ankuumire ejjembe kuba namanyi osula obwongo. Buli bwembuleka bwembusa bambwaze basibwaze bwembusanga. Naye bano bwabufumba nga tabwaze ono ng'ayala, obufumba nga tabwaze oba ono ng'ayala. Okay? Omuntu nga yeebase omukola ekintu kyonna ky'oyagala kuba obeera tomanyi. Kati bw'osanga bano abasajja nga battimu akomawo akooyina okunaaba tanaaba yeebaka bwebasibu.
kale olwomu oyinza okulwawo n'ogwawugwebbo kati omuntu akola ekintu kyonna kyayagala okusinziira ku statement maama w'omwana gye yamugamba si mwana wa nnyoko omulaye bukulu awo nno okwagalana kabonero kakulu tusabe omukama atuyambe nga twebaza katonda olw'ekirabo kya nnyaffe mukama tumusaba atubeerere ate atuwa omukisa ekyo tubeere kyakulabirako tubeere kitangaala tukwate ettaala eyaka tumulisize abantu abalala nabo balabe kristo mukama abeere namo katonda owulira Esala zaffe otuwene tukusanga twita mu Yesu Kristo. Twesabire ffeffe n'abali mu nju eno, ayi Mukama Katonda waffe mulisa amaaso go gye tuli. Tukusobola okusigala naawe, okubeera naawe, okwagala Katonda awamu ne bannaffe. Ayi Katonda wulira essala zaffe, otuwenje tukusaba twita mu Yesu Kristo. Tusalira abaana baffe bano abali mu nju eno, ayi Mukama bawe obufumbo obutuufu, baagalane wange n'ekitiibwa nga ggwe Katonda waabwe. Ayi Katonda wulira essala zaffe, otuwenje tukusaba twita mu Yesu Kristo. Naffe ffenna banyukweraga kutukuvu, ayi Mukama tuwa kukwagala okusinga byonna. Ayi Katonda wulira essala zaffe, otuwenje tukusaba nga twita mu Yesu Kristo. Katonda ensala zabaweereza bwezibakwanjulidde naye basigadde ku mutima n'ebyonna bitwebulaba nga tusaanidde tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tutuuleko katono budde bwa birabo yeye yatikisa ekirabo kye tugenda kuddiza eri Omukama. Mukama ibeera mu ennaku zonna. Olwokuba tuli mu mbeera ya COVID, buli muntu agenda kumunyeeza ku muliraanwa ne kasimayira atali kabwambega akosika bambega tulina ebbanja ffenna yakwagalana tekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta ekiraga nti Katonda akola mu ffe. Tulina ebbanja ffenna lyakwagalana tekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta ekiraga nti Katonda akola mu ffe. awudde buno oba bwakufuna Mukama waffe tukkiriza nti Katonda waali
kubanga Katonda ali wantu wonna si weewaawo. Wano tugenda kweteeka mu mbeera tukkiriza nti waali nja kusaba nnyinaffe bonna bakome